Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinzira okubanga otuwuliriza webali kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo. Amawulire agava mu Democratic Republic of Congo. Amawulire agavayo galaga nti nno abayeekera ba M23 bagenda tandika badirectinze dda peaceful talks ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno gwe tulimu mu Angola. Mawulire gatwe bagamba okusinziira ku R20 omulundi ogusoose mu mwezi guno support independent journalist owa subscribing ku digital news package avuddeyo n'awa information ng'agamba nti onnaku z'omwezi nga 18 abayeekera ba M23 balangiridde tibagenda tandika direct peace talks, bagenda kwogera okuteesaganya emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Oli ku Yugi Updates TV kusinza obanga otuwuliriza webali kwekumira ku mayingo gano gwe mukwano gwange mpuliriza gwatannatwegattako kirira wansi olw'ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga otwegattako bulungi nnyo gwe mukwano gwange. Nga tumanyi nti olutalo lubadde lunyingiddidde mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, naye amawulire agavaayo okusinziira ku lupapula lw'amawulire digital news package lugamba nti nno abayeekera ba M23 balangiridde peaceful talks zibeerewo era zigenda tandika ng'ennaku z'omwezi 18 March mu Angola mwaka guno gwennyininyini 2025 we batwe bagambye katusuubire nti nno bino kinaaleetawo emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Direct peace ezigenda okubeerawo wakati wa Democratic Republic of Congo saako n'abayeekera ba M23 zigenda kutandikira eri mu kibuga mu capital city mu Angolian capital city ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwa March guno gwennyini gwe tulimu mu Angola. Era amawulire gano gamaze okubanga gavaayo nga gakakasibwa pulezidenti wa Angola mu statement yafulumiziddwa ku lunaku olwokusatu. South African country zibadde zitryinga kinene nnyo okusobola okulaba nga zifoosinga amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo saako n'okuba nga batebenkeza emirembe n'okusizinga fire masekati ga conflicts ezigenda mu maaso wakati wa Democratic Republic of Congo saako n'ab'okumulirwa n'ab'e Rwanda abagambibwa nti no babaakinga abalumirizibwa okubanga babaakinga abatuusi okuva mu rebel groups ey'abayeekera ba M23. Ate Paul Kagame ow'e Rwanda ye kyagaana agamba nti bamusibako matugambuze kumuliisango. Angola yalangiridde ku lunaku olwokubiri nti obuyeekera buno abantu bano ababaakinga abayeekera ba M23 bandyagala okubulookinga direct talks zino ezigenda genda maaso mu ggwanga erya Angola. Gavumenti y'eggwanga erya Congo niwankubadde emirundi enfunda egiwerako ezze ekyogera lunywe ng'egenda maaso n'okugaana okuholdinga peaceful talks zino n'abayeekera ba M23. Era olunaku olwokubiri baavuddeyo ne bateekinga nooti eyabaweereddwa pulezidenti wa Angola, nooti yabadde eva mu Angola gwe mukwano gwange ali eyampuliriza ng'eweebwa gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ku Wednesday ku lunaku olwokusatu Tina Salama ono nga ye spokesman owa pulezidenti Felix Tshisekedi ow'eggwanga erya Democratic Republic of Congo yategeezezza gavumenti nti yabadde receivinze an intervention okuva eri mu Angola nga babayita okukiika mu meeting, naye tebannaba kubanga bakonfaminga kubanga bagenda participatinga mu mukolo guno ogenda okubaawo mu meeting eno. Tebannaba kubanga bakonfaminga eggwanga erya Congo mu gavumenti yaayo tenakubanga ekonfaminga tegenda kwenyiga egenda kukiika mu peaceful talks ezigenda okubeera mu kibuga Angola. Abayeekera ba M23 omuli pulezidenti waakyo Bertrand Bisimwa yapostinze ku social media ku X
ng'agamba aforcinga Kisekedi asobole okugenda maaso n'okunegotiatingira ku table nga kino akiyita nti yeno engeri yokka yokka nga option eriwo ey'okusobola okutebenkeza eddembe ne crisis egenda maaso mu Democratic Republic of Congo egenze maaso n'okubanga emalako bannansi emirembe. Tujjukira nti nno abayekera bano aba M23 baasizinga Eastern Democratic Republic of Congo naddala ebibuga byayo ebinene mu January mu kubagana kw'amasasi okwali kugenda mu maaso n'okuluutinga. Naye kigamba nti nno Rwanda okuva mu 1994 genocide struggle eno eya controllingibwa ne Congo Venture Mineral Resources yevuddeko okubanga olutalo luno lugenda mu maaso. Congo government egamba nti nno abantu 700 be baakafiira mu lutalo luno okuva mu January, naye at least emitwalo 600 bagenze mu maaso n'okubanga bamwambuka eggwanga eryo nga bagenda mu mawanga amalala olw'okulwana okugenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ekibuga Goma manyi bulungi nnyo nti nno bayekera bano basalako ekibuga Goma ne bakiwamba saako ne Bukavu saako ne airports 2 ne bazeddiza era nga ziri mu mikono gyabwe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza ne boolesa amaanyi era bagenda mu maaso n'okubanga badvansinga ng'era nga n'ekibuga Kinshasa bakitunuulizza obwanga. Si kyokka kyokka wabula ne Butembo badde batandise okusawa territory zonna zonna eziriraanyewo nga bagenda amaaso bagoleseza eri mu Butembo. Njukira nti nno kyekibuga ekisigaddewo ekirimu ebyobugagga kibatunuulizzaako amaaso abayekera bano ba M23 ate okusinziira ku bunafu bw'amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo singa Kisekedi tafuna magezi kugenda mu peaceful talks n'abayekera bano ba M23 banditwala Congo yonna bamutwalako gavumenti yonna kubanga olwedde beekoledde dda gavumenti yaabwe eri mu kibuga Goma era baalonda dda ne gavana. Kale olutalo olugenda mu maaso eyo si kyekintu ky'oyinza okuba ng'osaagirako era tuwa buwi Felix Kisekedi amagezi gaabwa agende mu maaso n'okuba ng'akiika mu Angola okusobola okulaba nga bakiika bagende mu peaceful talk. Simanyi gwe olowooza ki ku nsonga eno? Jangu mu comment section jangu otangaaze eggwanga okusinziira gwe nga wookiraba okusinziira ku ndowooza yo gwe mukwano gwange. Abali e Bulaaya mbatumiddeko nnyo, abali mu South Africa, abali Canada, abali mu diaspora mwenna mwebale kwekumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Leero bannange we tugenda okuba nga tulonda aba National Unity Platform mugende kawempe musobole okuba nga mulonda omubaka wammwe agenda okuba nga bakiikirira mu Parliament. Munamuna nkimanyi amaaso mugatunuuliza kanso Nalukoola mu waakalu newankubadde olw'eggulu bakutte abantu abateebereza okuba nga badde bali mu kutiikinga obululu nga n'olunaku olw'okulonda terunnatuuka. Ebyo byonna bibawadde eggulu mwabitegedde era tetumanyi kigenda mu maaso wabula mubeereewo paka akalulu we bamala okuba nga bakabala gwe mukwano gwange n'obubaka obwo kamubalekereko. Yes, oli ku UG Update TV kusinzira okuba ng'otuuliza gwe omukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe omukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu ndwana Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia matumiddeko nnyo mwebale kwekumira ku UG Update TV mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga UG Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So munamuna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga
likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel. Enamba y'essimu gye mbateeredde awo ya noti 726 noti emu 67994. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwe mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo batabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna ekolebwa eiza relative sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Gwe atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Update TV, mubatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.